Omukyala yeetikka olubuto emyezi 9 naye ate mu kaseera k'okuluzaala luluma nnyo. Naye ate ekirungi luba lumuluma kasiibuluzo. Njagala obbategeezaako bannayuganda. Buli lw'ofunanga okusoomoozebwa okunene ennyo naddala mu mbeera eno gye tulimu, jjukira ku mukyala w'olubuto. Omukyala w'olubuto amala n'olubuto emyezi 9. Wakati mu myezi egyo-9 wabeerawo okusoomoozebwa n'obulumi obw'enjawulo. Naye waalisoose ne weebuuza nti lwaki bw'aba agenda kusumulukuka ate obulumi busukka nnyo? Ekintu kyonna ekinaaleeta essanyu kibeeramu obulumi bungi nnyo. Njagala obbategeezaako bannayuganda, tutambula ne tutambulira mu bulumi, naye ate babadde batutuuse ku bulumi obusembayo. Kabonero ak'essimbalaala, bannange tunaatera okutuuka gye tugenda. Temupowa temuggwamu maanyi ku ssaawa esembayo. Omukyala bw'aba asindika omwana ku ssaawa esembayo, waliwo watuuka ng'awulira ayagala kunafuwa aweddemu amaanyi, naye abasawo ne bamujjukiza nti weetisse obulumi buno emyezi 9, obulumi bwengedde obufulume. Ate lwaki weekuteera? Yongeramu amaanyi mu kusindika omwana. Nammwe bannayuganda mbategeeza, twongeremu bwongezi maanyi. Naye olubuto lw'enkyukakyuka lutuuse okuzaalibwa. Buno obulumi obungi bwe tufuna, kabonero akalaga nti abutusindikira ayidde, kabonero akalaga nti abutusindikira atidde, kabonero akalaga nti tulumwa obulumi obusembayo oba tukwatibwa ku kyenda ekisembayo, kubanga gwe baakutteko wa waggulu ayatola w'enkyukakyuka. Bwe bulumi obukyasinze okuweebwa bannayuganda naddala abanyigirizibwa kasita okwata ku ayatola w'enkyukakyuka. Ke baakutte ku ayatola w'enkyukakyuka, obulumi bwatweyongedde, naye ate ekigendererwa ky'omulabe kyabadde kyakutunafuya. Obadde okimanyi nti omukyala bw'aba azaala wabeerawo Katonda ne wabaawo Sitaani? Sitaani amugamba amma byeviireko obulumi bungi nnyo. Eno Mukama ng'amugamba nti buli kirungi kiva mu ntuuyo. Bw'oba oyagala okusanyukira omwana ono, kkiriza akuluma ate kkiriza okozese obukugu, okozese obuvumu, omusindike. Buli kirungi kyonna kireeta akatuuyo. Munnayuganda awulira ng'onafuuye essaawa eno, munnayuganda awulira ng'olemereddwa essaawa eno, nkutegeezaako ekintu kimu: olubuto lw'enkyukakyuka lunaatera okuzaalibwa. Tugumidde obulumi okumala emyaka egikunukkiriza mwana, kubanga weeyajja mwaka gwa 1987 n'alagirawo obubi, yajja 86 mu 87 n'akyusizaawo ssente y'eŋŋumi gye yasooka okukuba munnayuganda. Ng'abadde ow'akakadde bakuwaako nnusu kasanvu, mu bufunze ng'akubye emitwalo 99,300. Obwo obulumi obwasooka. Mu mwaka gwe gumu nattiramu Dr. Lutakome Kayiira Andrew. Tufunye obulumi bungi nnyo ku mulembe gw'omusajja ono, naye buno obwasusse obwatukanze nnyo saagala butumalemu maanyi, kubanga ekigendererwa ky'omulabe kyakunafuya, ekigendererwa ky'omulabe kyakumalamu maanyi, ekigendererwa ky'omulabe kyakusindikira sigino nti olaba Bobby bamukuba, maama nze sinkuunye waabwe fuutu soja. Olaba Bobby bamukuba, maama nze agenda wakoledde olukuŋŋaana. Ekigendererwa kyabwe kyakunafuya ggwe munnayuganda, kubanga Bobby si y'enkyukakyuka. Bobby yayatola w'enkyukakyuka, ne waliwo abagoberezi b'enkyukakyuka. Bagamba anaasaasaanya endiga tokuba zo, wabula kuba omulaalo zisaasaane. Essaawa eno bagezaako tusaasaanya nga bakuba omulaalo waffe, kubanga ffe tuli ndiga mu kisibo. Naye bwe kiba nti omulaalo bamukubye tusaasaane, ate tubalage ntusobola okukuŋŋaana. Weewaawo olusala ebyayi ku nkolo lulekera Munyeera kwandaala, naye ate ebiseera ebisinga olusala ebyayi ku nkolo lulekera Munyeera kuzuukuka na kwongera kubeera mukalabakalaba. Muzuukuke, mwongere obuvumu, mwongere okubeera abakalabakalaba. Bannange mbategeezaako, tuli mufumbira emmere eyidde, naye wadde ng'omukka gutugenda nnyo mu maaso. Tewali alirya ku mmere naddala mu kyalo nga tasoose kuseesaako mu masiga, nga tasoose kukutamako mu masiga.
tewali mufumbi alijjisa mmere nga tasoose gumira mukka mu kiyungu. Bannange tugumire omukka mu kiyungu, akamwenyumwenyu n'essanyu tugenda kubifunira ku lujjuliro. Nengera bwe ntunula mu maaso awo, wano waliwo olufu era waliwo okutuuyana okuyita mu lufu luno, naye ate eri bwe nnengera ndabayo embaga, ndabayo olujjuliro. Temuggweeramu wano maanyi, kubanga wano we baagala obbamaliramu amaanyi ate olubuto we lwengeredde era lutuuse okuzaalibwa. Njagala nnyo tubeere ng'omukyala agenda okuzaala oba omukyala w'olubuto yeetikka olubuto emyezi 9, wabaawo ebisoomooza nga naffe we tusanga ebisoomooza, naye ku ssaawa esembayo ng'ebyo ebimusoomooza binaatera okufuluma ate bireeta obulumi bungi nnyo. N'atuuka ekiseera ng'ayagala kuwanika, naye bw'aguma n'asindika ekyo kiggwa. Kyokka ate ekyewuunyisa bw'asindika, omwana asooka kumuwa sigino nti maama ntuuse. Bannayuganda bannange, naffe essanyu tugenda kulifuna. Kama mbaya ni mbaya. Bino byonna bye balowooza nti byakumalamu maanyi, kyokka ate bikulage nti omulaba atidde kubanga asusse. Bw'olabanga ng'omuntu akoze ekisusse Mungu n'akuyamba n'okisimattuka, manya nti ayidde era tolina kuddiriza. Kakati njagala tubeere ng'abasogozi. Akasubi katufumitidde mu lyato, naye wakati mu tufumitira mu lyato gubadde gunaatera okummuka. Tuggyemu ekigere, tuggyemu ekigere. Sikeekana akaseera akatuufu ak'okuggyamu ekigere mu mubisi gw'enkyukakyuka guno ogunaatera okukola emberenge gummuke tunywe. Abapoliisi, abasirikale, sijja kkoowa kubajjukiza nti ensobi ze mukola mujjukire bagamba bagenda ttandika zivunaana mmwe ng'abantu. Temwamanya kye baagala bakozesa. Baagala babattise baganda bammwe ku oda zaabwe, baagala babattise mikwano gyammwe ku oda zaabwe. Oli n'abeera nga mu butuufu omulaba wa nnyindo eryeti nakugapiga adui twende bwana, naye nga adui gwe bakugamba muganda wo. Oli bubi ngono muganda wo era ne mu manifesto ye mwoli. Ofuna emitwalo 35 webajjako NSSF 225 kikwata. Kikuyambe ki? Era kikuyambe kitya? Ona kubonyabonya kutumotte baganda bo yali bulungi, era ne bwafuna omukisa ogudduka talidduka naawe. Teweerabira eyakugamba piga adui twende bwana yejjako dda omusango. Ye yagamba buli kyokola okikola ku loto kyakikola lwa uniform ya police, agenda kudduka gwe bakwate ekiwedde. Ogende kalabbaako obwereera nti wakola bampaane kusanyusa batakusiime. Gwate singa baali baakusiima, lwaki totambulanga bo? Lwaki abaana bo tebasomera baabwe gye basomera? Lwaki ababo tebalya ng'ababo bwe balya? Lwaki ababo tebasula ng'ababo bwe basula? Ne gye mukoma okulwana beekuumire mu buyinza, mmwe gye mukoma okubeera obubi. Abasirikale ba Uganda mwe benna akasoosa okulaba abalunda ebizibu. Ffe tugobaganya bizibu. Buli kizibu we kiri twagala kigobaganya misinde kutuviira. Abasirikale aba Uganda ate mmwe muli ku bizibu mukuuma. Ekizibu ekyammwe bye mmwe muli mu kukikuuma. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe tebasoma. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe balya bubi. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki muswala ne muddayo waka mu matumbi g'obudda nti maama omwana yakutumye ekyokuzannyisa. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki temuyina mirembe mmaka omukyala yakusaba ez'enviiri n'omugamba linda omwezi guggwe kugenda okuggwako ng'owedduuka owagundi abanja nga tosobodde kufissaawo zimulekerawo za nviiri. Mu bupunze nti mmwe mukuume ekizibu.
kyokka gye mukoma okukuuma ekizibu gye mukoma okuba mu buzibu nabagamba era nkyabalangira gye mukoma mukuumira mu buyinza gyagenda okukoma okulya enkoko mwe mulyenga enkoko gye mukoma mukuumira mu buyinza gyagenda okukoma osula nga malayika mwe musulenga embisi yemmwe bitonde byennakasoosa okulaba ebikuuma ekizibu kyabyo amagye ga Uganda ne poliisi yemmwe kitonde kyennakasoosa okulaba ekikuuma ekizibu kakati nawulidde Museveni aye amagye aye militale aye poliisi ey'ekika kyonna ku nguudo ezituuka ku ddwaliro ensambya kambuze omumuwa bukuumi nga bwe bumu bwe mwamuwadde n'atafuna buvune nga bwe bumu obukuumi bwe mwawa Yasiini Kawuma nga bwe bumu bwe mwawa Rita Nabukenya bwe bumu bwe mwawa Dani Kyeyune bwe bumu bwe mwawa Michael Kalika Zigiwayini bwe bumu bwe mwawa Sweet Pepisi bwe bukuumi bwe bumu bwe mwawa bonna be mwatta ku 18 Novemba bwe bukuumi bwe bumu mu bupunze kapa eri mu kuuma mata oba embwa eri mu kuuma nnyama kyenneebuuzaamu ekyo kapa bagikuumisa amata oba embwa bagikuumisa ennyama obukuumi obwo bwe mutaddaawo bwe bukuumi bwe bumu bwe mwamuwadde olunaku olw'eggulo oba tubatende bwe mumuwa ennyo obukuumi obw'ekika ekyawaggulu mwagambye yagudde yaseeredde taseererangako bukyakula kutuuka wano bw'aba yaseeredde then mwe mubeera mutya much concerned bibakwatirako we yaseeredde mubeera mutya much concerned amagye muyiwa gaaki ku ddwaliro enguudo ezituuka ku ddwaliro musiba zaaki kubanga temujja kugamba nti tuli mu kubulookinga abantu bagenda mu akiseesinga wabula mugenda kugamba nti oli muntu wa buvunaanyizibwa tumuwa bukuumi nga bwe mwamuwadde olunaku olw'eggulo bantu mmwe tuli baganda bammwe uniform determining whom you are nkiddamu basirikale mmwe uniform determining whom you are omusaayi gwe ogukulukutiramu gwe gudetermininga gwani ne bwe ndiyambala ekkanzu nga ndi mukristo tekinfuula musiraamu era tekidetermininga kikyendi ne bwe nyambala omudaali nga ndi musiraamu tekidetermininga kikyendi kakati mwe mwasalawo uniform ebeere enkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe uniform ebeere enkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe tetujja bakolimira ne tugenda kugamba kimu temumanyi kye mukola era tetugenda kukoowa gye muli kubanga bw'oba olezeka bebiko ne kakwonoonera totuga okayonja n'okomyawo noolera tugenda bakwatanga abaana abatamanyi kye bakola era tetugenda kukoowa beesibako na kubajjukiza nti muli mu mbeera eno lwa musajja ono basirikale mmwe era kye mwakoze oba ono omusirikale munnammwe kye yakoze mmwe abasirikale tekyajjewo ofa yammwe eyakakadde buli mwezi ekyaliwo ekyastandinze ate teweerabira yabasuubizi ba 2021 kitegeeza nti wayiseewo emyaka 5 ng'ate omudobonkanya w'ekonomi akyaliwo tujja kuzongerako mumuli baana tetujja kubakyawa tetujja kubanyiigira temumanyi kye mukola omuzadde tapowa omwana we naye waliwo lwatuuka naye n'atendewalirwa n'azaalukuka otherwise mwebale nnyo baganda bange ne bannyinaze mwebalire ddala mwenna abaasabidde His Excellency Bobi Wine abaasabidde omukulembeze abaatukubidde ku busimu waliwo abankubidde ku busimu yeeko yogeraye kati njogere ki ku mbeera eyo eyabaddewo nange ndi muntu neekanga nga bwe weekanga ekyabadde kisinga obukulu kuwa updates ku biki ebiva eri sinze yeekolera itongwa kujja kwogera nga ate olwedde waliwo obutambi obutambula okuva eri nange ndi muntu neekanze nga bwe weekanze otherwise tubeebaza mwenna soke nkubire seeka atuwe ku dduwa tuve wano
Sekanga takwata. Seka matte Grace. Hello Seka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh sebo. Ogamba otya mukadde wange? Mawulire si malungi gye tuli eno sebo, mawulire gannaku nnyo, buli woyita wonna kwennyamira kulowooza kiki ekiddako bwe babanga basobola okukwata ku ffiga ya Uganda ekwatiridde ensi. Ne babanga omwana omuto atayina na buvunaanyizibwa busobola kulabirira abantu babiri oba basatu oba bana okubeera ng'asobola okukwata emmundu n'agituuza mu mukulembeze w'eggwanga. Mawulire si malungi n'akamuganda wange. Si malungi naye sebe ensonga enkubisizza essimu Sheikh Sonko Haruna Badiru yakukusaba otuweeyo edduwa osooka otwebalize Allah ku byabadde eggulo era omutusabire atwanguyiza atugondeze mu mbeera y'enkyukakyuka kuba kyembadde nsomesa wano abantu era atukuumira omukulembeze waffe paka mu Uganda empya era ne Uganda empya ginyumirwe gyalwaniridde agirabeko na ffenna. Okusooka kansooke neebaze Allahu jalla wa ala ow'ekitiibwa omusaasizi ow'ekisa ekingi oyo akyasobodde okubeera ng'asaasira omukulembeze waffe pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'akyasobola okussa kubanga nkukakasa era n'ebyenjogera mbikakasa wallahi billahi wallahi Kyagulanyi n'abeera nga tassa mu kaseera kano nga ekyamuleetedde okubeera nga tassa kyavudde ku kubeera nga balowooza nti obuyinza bungi. Njagala okukakasa wallahi nsi teyandibadde na mirembe. Nkukakasa kino era nkikukakasa era nkakasa nga n'ababikola bakimanyi nti we bakolera ekikyamu kyonna ekijjawo Kyagulanyi awo baba bamaze okutabangula eggwanga lyaffe. Newankubadde bagamba nti be bakuuma ddembe naye ate be baleeta okubeera ng'eddembe balijja ku bantu so be basosonkereza. Naye tulebaza Allah omusaasizi w'ekisa ekingi eyasaasidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga mu kaseera kano akassa era nga akyategeera bulungi. Nsaba Allahu jalla wa ala ow'ekitiibwa ayongere okubeera nga amutukuumira kubanga Kyagulanyi n'amala akyankalana Kyagulanyi n'abeera nga tassa wallahi n'eggwanga lijja kubeera nga terissa. N'abalowooza nti balina obuyinza nabo bayinza obutasobola kussa nga we baagala era tebayinza buyinza tebasobola kussa ssebo. So kyenyinza okwogerako ku nsonga eyo Kyagulanyi n'amala abeera nga tassa n'abalina obuyinza akaseera katuukanga nabo tebassa. Ekyo njagala okikukakasa. So nja kusaba Uganda yaffe n'Abannayuganda n'abalowooza nti balina obuyinza abantu bonna tubayise kyenkanyi nga bw'oyagala obulamu naye wabwagala, nga bw'olina famire naye lwalina famire. Siyinza kuva waggulu nga sisabidde ku mukulembeze wange edduwa nga neebaza Allah okubeera nga akyamuwadde obulamu ate n'okusaba Allah ayongere okumuwonya n'okumukuma ng'ali mulamu. Nja kutandika ne Al-Fatiha eno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatigikuutira nnyo nti omulwadde yenna wabanga alwadde omusabirangayo naye nga essuula esookerwako ye suratu Al-Fatiha. Suratu Al-Fatiha eno agamu ku mannya gaayo ye suratu Shifaa, essuula ewonya. So nja kusaba abawuliriza n'abalaba basome emirundi 7. Nze nnyinza obutasobola kumalako njusoma mirundi 7 naye nga ngisoma buli kaseera naye gwe awuliriza osobola okugisoma emirundi 7. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Edduwa eno ngisoma nga ngisabira Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency President waffe owa Uganda mu kibiina kya National Unity Platform na buli mulwadde yenna yakosebwa kubanga itongwa. Njagala okukakasa abantu bangi nnyo bw'oba olabye obutambi abaana bangi basambiddwa abaana bangi balinyiddwa. So obuvuno obwabatuusibbwako saba Allahu jalla wa ala ow'ekitiibwa abeere ng'abusaasira ng'agamba nti Allahumma rabbi nas'adhma adhbaru ba'asa shifaa wa anta shifaa la shifaa إلا شفاعك شفاء لا يغادر
ruha saqima ay Allah nsaba berengo sasira mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu الصلاة على العظيمة ربي أشعر عظيمة أي شيء فقا أي الله نسبو بيرينغو ساسرا ربتي Kyagulanyi Ssentamu اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أعطيتك ما استطعت أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق اللهم إنا أسألك خير ما في هذا الأمور يا الله وأسألك خير ما بعده اللهم إنا أسألك خير ما في هذا اليوم يا الله وأسألك خير ما بعده أي الله تكسب نفسي وتساس لروت وبرونج وولي مروناكورونو روت ونوبرونج ولفنيما روبروناكورونو يا الله تلابكم سي يفنج يشوسو بكولembeze mu mirembe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Allahumma amina Allah ay Allah tukulidde ku mulembe Museveni ay Allah tuzalibwa ku mulembe Museveni ay Allah tuwasiriza ku mulembe Museveni twagala okulaba ku mulembe Mwagulanyi ay Allah twagala okulaba ku generation empya ay Allah twagala okulaba ku generation empya ay Allah gwendanyini bitonde ay Allah gwendanyini kutonda mukulembeze ay Allah omukulembeze mubo Allah gwe Maalikul Mulki gwe kabaka w'abakabaka ay Allah tukusaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwe ku bukulembeze enseno ayi Allah tukusaba obumukwase ayi Allah tukusaba obumukwase ayi Allah naffe tulabe ku bukulembeze bwe ayi Allah tubeere mu nsi ya Kyagulanyi Ssentamu ensi ensuubize ayi Allah subhanahu wa ta'ala ayi Allah watugamba nti bwe tunaakusabanga naddala omuntu ng'ali azaamanyiza ayi Allah tojja kubeera ng'omuvaamu ayi Allah nzikiriza nti tuli azaamanyizibwa nnyo ayi Allah ng'abavubuka ayi Allah batukozeeko effujjo ng'abavubuka ayi Allah lijimu yeyagaliza yeka ayi Allah nkusaba ayi Allah naffe otukwase okubukulembeze ayi Allah tulage ensi obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obulina okutambula ya Rabbi ya Allah Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya siru. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakallahu fikum tweyanziza mukadde wange tweyanza nnyo Sheikh Sonko Haruna Badiru gwensembyayo High Tower beera vigilant beera bulindaala sigambye nti obeere coward ngambye beera vigilant kubanga gwalabikira mu butambi okubanga omanyi ekyabaddewo ekisinga baali kubulizaamu obujulizi kyentegeeza nti baali kubulizaamu obujulizi kitegeeza bayinza okukusaanyaawo bamanyi ky'osobola okukola ate oyina ettu ly'ekitereke kyewalabye beera vigilant High Tower todda waka eddwaliro ne bwe liba liwedde